Emyezi ebiri egiyise omwogezi w'abasuubuzi Issa Ssekitto yatwala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi mu ggwanga ekya National Bureau of Standards ng'ayagala akakiiko kayiibwe era nti kaali tekali mu mateeka. Ssekitto yali awakanya eky'akakiiko okuddukanya emirimu gyaako mu ngeri gy'ayita enkyamu nga kaliko abantu 10 bokka so nga balina kuba 15. Ayagala kateekebweko abasuubuzi wamu ne bannamakolero. Ssekitto yasaba Kkooti nti akakiiko kabadde kakola emirimu gyako mu ngeri yagadde bengalye era ng'agamba tekasaanye kuddukanya kitongole kino. Wabula Omulamuzi Eldad Mwangusya agobye okusaba kwa Ssekitto. Bagambye nti omusango gwaffe oguli against UNBS tino bagugobye ensonga tebaziwadde naye nti bajjaziwa. Twali tugezaako okukyalenjinga enkola UNBS gyekolamu emirimu. Kye tuliko kyakulwanirira mateeka n'okulwanirira ekitongole okuba nga kitambulira mu mateeka. N'olwekyo kye tulina okukola kuddamu kukola apiiru olw'ensonga nti olukiiko si lujjuvu ate era nga lulina okuba olujjuvu ng'etteeka bwe liragira. No comment. Kino we kijjidde nga minisita avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Amiri Kyambadde yakagoba abadde addukanya ekitongole kino Dr. Terry Kahuma n'abalala 5 ne bawummuzibwa. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.